Tubadde tuteeka abaana kubatwala ku ssomero ssaawa ng'emu awo 15 ne batugamba nti Pamela is dead. She was strangled in her house to death. Era ne tuddukirawo ne tujja wano. Mukozi n'agamba we babadde bajja omukyala yakomyewo ssaawa nga 4 ku ssaawa 4 ne bayingira mu nju ne balya ekyeggulu. Olwamaze okulya ekyeggulu mu tunagenda mu kisenge kye. Kati wayisewo akaseera katono omukozi n'atandika okulira omuntu atambula mu nnyumba. Kati yagenze okulanga omuntu ataddeko n'ettaala. Omukozi okubanga simuka bw'ati ng'omwami oyo ayitibwa omutemu amutuuseeko amugamba njagala ompe ebisumuluzo nfulume. Mu kutya okungi n'asooka agaana okubimuwa n'agaana edda sijja kubikuwa sikumanyi gwani ko omwami tijjamu kutwale ewa mukamawo Pamela akubulira batamanyi. Kati omukozi mukudde emabega yagenze okulengera mu kisenge nga merengera mukamawo yeebase nga bamutaddeko ebigoye. Kati n'amugirako n'amugamba mpe ebisumuzo naye nga ayambadde ekiteeteeyi kya mukamawe ataddeko ne jaketi n'ekijaketi kiriko omutwe. Yayambadde ekiteeteeyi kya mukamawe era kyeyafulumiddemu ekyomugenzi. Wabaddewo laptop n'ebintu ebirala eby'ebbeeyi mu kisenge naye yatutteko ssimu yokka. Talina kye yatutte kirala. She's a big pillar to the UC fraternity. She's someone who's very free with students. She was a supportive lady. We're gonna miss her. And I'm already missing her. Awo mukozi w'ewaka yalabye omuntu atannamanyikwa ono eyabadde ayambadde ekiteeteeyi kya jean ng'engoye zino zaabadde za mugenzi awamu ne stockings. Abasirikale baffe batandise omuyiggo ng'era bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti eyeenyigidde mu kikolwa kino akwatibwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.